General Muhoozi Kainerugaba sagala oteke nnyo nsi ku bunkenke totuteeka ku panic totuteeka ku pressure tulina ebizibu byaffe ebitumala gwe sebo yagala tugamba mbu golina ntabulirwa nantagambwako ensi gyevudde mabegozi ogiraba ejiddenga ku bunkenke jiddeka nayo kyani nawe kenyini omuntu eyazenga tukulinamu essubi nawe otandise ebintu bitakwatagana sebo mukati gwe togenda kwogerako buli anakwogerako agenda fuuka mulabewo buli anabaako ekintu kyakola kyonna kyonna ekigira ogenda mukangakanganga bukanzikanzi wafuna basement wafuna simanyi drone kutiisatiisa butiisatiisa abantu lwaki okumira abantu mu bunkenke ku bantu ebizibu bye tulina ebibatuusiddwako wandikoze ebintu ebirimu ku makulu amabiyumba g'abantu bagamenya mu lubijja eri ensi yonna ekimanyi abantu konteina babagobako ku makubo abali bakolera ku makubo nga banoonya ekyokulya babagoba abo bonna abantu tofuddeyo kunoonyereza bali mu mbeera akira baalagawa wano bakwata abaana babandi ne babatematema wali eri ku kasomero eyabatematema mubbi mumulina mumutereza mufo kyokola ebintu ebyamakulu ng'ebyo birimu oli kutiisatiisa bantu buli ayogerako mu basement buli anayogerako basement TV enavayo ne bako kyeyogerako ng'ogiggala radio enavako ng'eyogera ku kino ng'ogiggala olupapula lwa mawuli lunakuba kiki ennyo ekigenda mu maaso gw'oyagala kwefuula ki kuno si kuyisa mu maaso gw'ogamba oyagala kwefuula ki awensi woli mugitwala mufuga byeri okutesibwatesibwa ensi yali yavaawo dda nali manye ensi yavaawo kati Uganda eri mugenda mu maaso ate oli mulwana gikomyawo mabega ensi webadde yava gw'ogamba okutesatiisa omuntu ye solution oba okukwata abantu bateeka mu basement ne mu drone gw'ogamba ye solution n'okuwamba abantu n'okubasiba just tugenda buuza abantu kyekyetaagisa kino banne tukole tutya ng'omukulembeze omulungi gwegala tugamba tonse nga mukulembeze oze nga mufuzi kufuga bufuzi bantu lwaki oze nefuga bbi ensi yonna yonna eri ku bunkenke buli muntu atya okwogerako otutadde mu panic otutadde ku pressure amasomero mabi enguudo mbi malwaliro temuli madagala mufo tokola ebintu by'amakulu oli ku bantu buli ayogerako afuuse mulabewo buli ayogerako afuuse mulabewo kiki kyotegeeza sebo kitaffe ku myaka gy'oliko nzaalo oli muzeeyi wange kitiibwa kyenkuwa wandikoze ebintu ebijja mu myaka gyo wano wotuyambagane tukole ebintu bitwala eggwanga mu maaso so sibiriza mabega bw'oba waliwo abantu nga balina obwegugungo bwe bakoze bayite buyisi tuula nabo ng'omukulembeze bw'aba so si mufuzi tigogenda fugira abantu ku mudumu gwa mundu na mudumu gwa mbooko awo ensi eba egenda kulagawa gw'olaba ensi eba egenda kulagawa lwaki otutwalira ku ntolizo ng'ate naffe tuli bannansi kyogamba tetugenda kwogerako bituluma kubanga ssebo ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni yatuzaalira ow'ekitiibwa CDF lwaki otufuukira kayinja mu nga togogamba ensi yoweka ffenna ensi etumala alright okay mu mawulire ge tuyinawo essaawa zino agakagwawo gano geewuunyisa General Muhoozi ayongedde okufuuka General Muhoozi kati buli lunaku munda mu ggwanga lya Uganda wabaawo ekipya General Muhoozi kyaleeta wabula nga tewali kipya kyaleeta kiyamba nsi genda mu maaso kiyamba nsi kulaakulana kiyamba bannayuganda kweyagala wabula nga buli lwaleeta ekipya ekyo kyabaleese kyongera kunnyika mitima gya bannayuganda kyongera okubakaabya n'okubeeraliikiriza mu nsi Uganda gye twolekedde nze Eke Master Kwandula bigambo Promax emabega wa Muzindaalo kaakati nno wenjogerera ampuliriza amawulire ge twakafuna agakagwa ku mmeeza yange obadde osomera Kyambogo University mbuuzo obadde osomera Kyambogo University kaakati eno emaze okubeera nga eggalwa ebigambo byongedde okubeera nga biranda bwe batyo batandika ku NTV nti egenda kuggalwa oluvannyuma lw'okubeera nga ebigambo byayitingana oluvannyuma yaggalwa kaakati nno Kyambogo University wali weebadde eri ngenda kuwa ebigambo ogenda kutya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebigambo bye yayogerera era abantu bangi tebaamuwuliriza naddala abo abaali balidde ensimbi ey'omusolo abaali nga bagira NRM abaali nga batembeta NRM kaakati nno kino ensi bulijjo kyerinda kimaze okubeera nga kituukirira olunaku olwajjo bannayuganda bayongedde okakasa nti mwami Kyagulanyi be yayogeranga ne Ssaabasajja Kabaka byalinga bituufu amawulire ga ssanyu nnyo kamukirabe wabula nga ate wadde ga nnaku kati nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange wenna atambula ne AKTV Media Uganda ayagala okulanga naffe ennamba gy'olaba ku screen gikoneko ku WhatsApp ntandise bwe nti This is a very good breaking news. Gano mawulire ga ssanyu buli munnayuganda wenna g'osaanye okuwulira. Omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi kyagambye
nga sinnabakikuwa sooka owulire bino. Mu misolo egitandika olunaku olw'enkya mwe muli nusu 2 zaayongezebwa ku buli liita y'amafuta aga petroli ne dizero. Ebirala ebyayongeddwako omusolo by'ebintu ebikusa mulamu wa bulijjo nga ku ssukaali kwatoleddwako omusolo gwa nusu 2 buli kiro nusu 2 ku liita ya butto nusu 5 ku buli kiro y'omuzigo ogufumba n'ebirala. Ebizimbisibwa nabyo bisuubirwa okulinnya okutandika olunaku olw'enkya kuba gavumenti yayongedde omusolo ku sementi lanyisa n'ebikusa mu kusiba tayiro. Era okutandika olunaku olw'enkya okuwandika pikipiki empya omusolo gulinnya okuva ku mitwalo 2 ne gudda ku mitwalo 5 ate abanywa omwenge obbeeyi nga John Walker n'emirala mu nsalo balina okuyita mu n'ennusu endala 100 okugula liita emu. Kati abakapali bakubye ettooki mu mbaliriro omwagga w'ensembe okutandika enkya tebagawali emikisa egy'okufuna bannansi balina okusimba okulembeka abali mu myogejeje. Yes, waliwo emiziina zino egyatubuuza nga buli kaseera nti kiki ekiddako. Kati njagala oddemu ombuuza ekiddako oba tokiwulidde nkuyiwa ebinnyo. Mwe mwalowooza nti Museveni bwe yabba akalulu ka bannayuganda ke bawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamulonda ng'omukulembeze waabwe. Museveni n'asalawo okwerayiza nga pulezidenti wakati mu butaba na bujulizi bwonna bwa DR Forms ziraga nti yawangula. Mwe mwali mulowooza mbu ekyo Museveni akikoze ku lwammwe. Oba kitegeera? Kumbe akikoze ku lulwe ne famire ye ne ku lw'abayeekera banne abagwira be bawamba nabo ensi yaffe. Era nsaba buli munnayuganda wenna ali yandaba era mpuliza ng'okimanyi nti oli munnayuganda ngamba munnayuganda. Soogera abagwira ngamba munnayuganda ng'okimanyi nti oli munnayuganda weekube ku mutima bw'otegeke nti gunsinze gunsingidde ddala. Amazima nga tewawa Kyagulanyi kalulu omusajja yayimiriranga n'atusuubiza okusala omusolo ku bintu bannansi bye bakozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Naye ono yayongezza bwongeza musolo naye oli yakusuubizanga kukola ki? Gusalako. Era ng'asinziira ku lipooti ya Kaliisoliiso gye yafulumya n'agamba nti Museveni ne babbi banne abayeekera abagwira be bawamba nabo ensi yaffe buli mwaka babba trillioni 11. Kyagulanyi n'atusuubiza nti ezo trillioni 11 ze babba buli mwaka tugenda zikuŋŋaanya mu myaka 3 tujja kuba tumaze okukola buli luguudo lwa Uganda lwonna olutali lukole. N'akusuubiza nti ensimbi ezinaaziba ekituli eky'omusolo gwe ngenda okusala ku bintu ebikozesebwa bulijjo zigenda kuva mu bintu bino wammanga. N'agamba tulina baminisita 86 esawa n'ompulira Museveni agamba bongera kuba wede 10. Kyagulanyi n'akusuubiza agenda kusala baminisita be tulina tusigaze 20 gokka kubanga Kenya etusinga obunene emirundi 3 naye ina baminisita 22. Ffe esawa no tulina 86 tugenda kweza 10. Jjukira nti minisita omu aba n'omubeezi minisita munne omulala yalibadde nga assistant we. Naye buli minisita alina emmoroka ezimutambulirako convoy n'amagye agamutambulirako. Kitegeeza nti sente ze tusipendinga ku baminisita zaabo mpitirivu obungi singa basalibwako ezo zonna ziba zikomyewo mu nsawo y'eggwanga omusolo ne gukendeera ogw'ebintu. N'akusuubiza okusala ku bamemba ba palamenti abakunukkiriza 600 alekewo 150. Kitegeeza bamemba ba palamenti kumpi 1,400 sente zibadde zibagendako omusaala gwe bafuna emmoroka ze babagulira saavisi yonna gye bafuna zigenda kukomawo mu ggwanika ly'eggwanga zibeere nga zikavalinga omusolo ffe gwe twalisasudde omungi. N'akusuubiza naga nti ba RDC Uganda bwe banga erina disitulikiti 12 buli kifo kyonna kirimu ba RDC 3 buli disitulikiti erina RDC, assistant RDC ne deputy RDC kyeza ba RDC 3 bwe banga Uganda erina disitulikiti 12 times 3 kitegeeza tulina ba RDC 306 mu Uganda. Ba RDC buli omu alina emmotoka kabangali double cabin gyatambula nayo n'abasirikale abamukuuma bala 2 oba 3 bakubiseemu emirundi 306. Kitegeeza almost abasirikale nga 1000 be bakuuma ba RDC mu Uganda eyo na service ya muwa musolo sente zonna zigenda awo. Nagamba ba RDC agenda bajjawo ezo zonna zibadde zigenda kwabo abatalina mugaso mu nsi zikome mu ggwanika ly'eggwanga omusolo gwongera okukendeera. Nga sukali agenda kuddayo tumugule ddia mu 10 siringi 1500 kubanga kisoboka olw'ensonga ndi ekirinyisa sukali musolo si kuba nti sukali taliiwo wabula omusolo gwe gulinyisa sukali. Kati ye gwe yali agenda okusala tubeere nga tufuna sukali ku layisi ono amwongeza bwongeza. Kyagulanyi n'akusuubiza nti agenda kuteekawo abaana abannayuganda nga basomera bwereere.
ng'ate basoma ebyaddala si bino ebya Museveni ebya bonna bakone nga basomera bwereere nga balya breakfast ne lunch ku ssomero nga lunch ne breakfast bye balya mwe abazadde ate mwe musupplying amasomero abaana be bagenda okulya ku masomero ate government ne basasula sente mwe bye mwasupplying amasomero ne zijja mu nsawo zammwe ne mwongera okubeera abagagga awamu n'ekyo nga ne expense y'okuweerera agibajjeeko expense y'abamaama okuzaala ng'agijjeewo expense y'okulwala ng'agisazeeko ng'omuntu osobola okulwala n'owonera ku $5,000 instead of okuwona ku bukadde obutaano nga ku $5,000 osobola okulwala n'owona. Ebyo byonna Kyagulanyi byatusuubiza ng'Abannayuganda n'omala odduula ng'abyogera Munnayuganda munno ng'akuwa ne evidence nti bisobokera ddala n'omala n'okwata akaluko n'okawa omugwira. Essaawa n'owuliddeyo byakwagaliza ayongeza bwongeza misolo baminisita agenda bongerako bungi baradisi abongereko bamemba palamenti abongereko emmoloka zibavuga azongereze ebbeeyi zaali emmoloka za palamenti omulundi oguwedde mu palamenti e11 baba obukadde 115 ku luno babawadde 315 bakubisizamu emirundi egi ebiri ezo naseneza mu musolo ze zoononeka gwe ne bakwongeza omusolo ye Museveni n'akola atya n'awa bannene balya. Banayi gavumenti abantu gye bakooye ng'eya Museveni eri expensive nnyo okugiyimirizaawo nga bwolaba omusajja wasiza malaaya kubanga buli kimu kyonna kyaggulirira buguliriza eyo gavumenti okubeerawo awatali sente tesobola kusurvivinga. Naye ate gavumenti eyagalwa abantu teweetaaga kuba na sente weetaaga kuba na magezi. Gavumenti eyagalwa abantu omukulembeze waayo yeetaaga just kuba na magezi ne bwataba na sente abantu bokka bakuwa sente zitambuza gavumenti. Mulabe NUP mukulonda okuwedde kampeni za tutwalako kumpi obuwumbi 20 nenga zonna zivudde mu nsawo zaffe banagenda nga ffe tuziwaddeyo. Ekyo kibaita abantu okwagala gavumenti. Neno gavumenti abantu gye bakoowa gye batusibako olw'empaka eri expensive era tugenda giwulira bagenda tunyiga mpaka ku kisembayo okusobola okuyimirizaawo kigavumenti kyabwe kyetwagaana. Alright, mu mboozi zaffe ez'olwaleero tuze tukiddiringana lunye era nga twogera ebigambo bingi. Mama Switzerland ulize ebigambo bibino. Bannayuganda bazze nga balaajana, Bannayuganda bazze nga bakaaba, Bannayuganda bazze nga bafeesa. Ulirize ebigambo bibino. Waliwo abazze nga bakwatibwa mu nkwatibwa ey'ennyamiza, bazze babuzibwa obuwuzi bwawo, bazze bawambibwa buwambibwa. Kaakati nno bwino tutinyetinye mpaka ku kinyusi wansi ku kikolo ebyo byonna byonna gye biva mpaka Bannayuganda bootuka okubeera nga bakomiibo obalabako nga bakugamba tubadde mu basement. Bijja bitya? Bitandika bitya? Ani yabireeta? Byavaawa? Baani abalondoola abantu? Kati njagala otule ku vidiyo eno osooka owulire ebigambo. Bannayuganda mwenna we muli bw'obanga wangalya munda mu ggwanga lya Uganda sooka otule wansi owulire ebigambo bibino. Naddala ggwe ng'olina akakwate ku bigenda mu maaso mu nsi yo Uganda oli mu buufu ebikyamu obyogerako kati nga ku AKTV bwe tukola ebikyamu ne tubivumirira ebirungi ne tubiraga ensi. Kati njagala owulire ebigambo. Bano abasajja baatuula okusinzira ku galiwo ne bakolamu abantu ba mirundi egiwerako era nga zino groups za njawulo munda mu ggwanga lya Uganda nga zikoordinatinga. Wabula nga groups zino ezikoordinatinga mu kutulugunya bannansi, mu kubawamba, mu kubabuzaawo, oluvannyuma ne balabikako nga bwe walaba Haji Lukwago nga bamwambasiza pampa, nga bwe walabye eyaliko minisita wa Mwami Museveni Miriam Matembe nga mbutuufu yenna agenda kufa myaka 7-8. Kati wuliriza kigambibwa abantu bano abawamba abantu badesigning ekintu kyabwe ne bakurikuruutinga abantu abaali kuruutingibwa balimu ebiti bibiri. Waliwo abo nga baali kuruutingibwa wabula ng'omulimu ogwabwe gwa kwambala byambalo bye baba baweereddwa oba bya bulijjo oba bya magye oba bya poliisi, wabula ng'ebyambalo bino bigenderako ekikookolo ebiseera ebisinga era bano ne babayigiriza n'okkuba emmundu oba sabbaawa. Kaakati nga bano batambulira mu bibinja okusinziira ku maanyi g'omuntu oyo oba ku maanyi g'abantu abo abagenda okubeera nga bawambibwa. Nga kigambibwa nti bano baatendekebwa ne bakuguka mu mulimu guno
nga bo bawamba buwambi bannayuganda nga kyekyabatendesa kyekibasasuza omulimo gwabwe gwakwamba buwambi. Wuliriza nnyo bano bwe bakwata n'oba nga batadde ku mabbali abawamba n'okubuzawo bannayuganda, kati ate waliwo guruupu oba ekikoosi ekirala ng'ekikoosi kino kyatreiningibwa kutulugunya bannansi, kubatulugunya oba olina omusango oba tolina musango. Wuliriza ebigambo bino bitiisa. Olaba tiimu eyejja neekwata omulimu gwayo gukomaawo mu kukwata, ogwabwe gwakukwata bwe bakutwala ne bakola ki, ne bakuteeka yeeri eri n'osangayo abaatendekebwa okutulugunya. bana abakukutte Yes. si be bakukolako eri nga bakutuusizza, bakukwasa balala. Omulimu gwabwe gwo gwakukwata era nga omanyi kati bwebukusulayo bwe bati ng'oluba batuma abalala. Kati mugende kubesemba bule, kati mugende kubejindi, assignment zibeerawo abakwata ba specialist mukola ki mu kukwata n'abatulugunya. Omulimu gwabwe gwakutulugunya era ebbanga oliyitawo manyi ebyekkomera bibaamu abasibiddwako bakimanyi. Tayi mwetuuka abantu abo ne bafuuka friendly n'akubuulira nga muganda wange wadde nakukuba naye sekulinaako obuzibu nange bakundeetera buleetezi ate ebyaffe byamagye obikola ki obimanyi. Omulimu gwange kutulugunya muntu nga bamutuusizza wano naye nze sikumanyi nkumanyi nti ate omumanyi ti nze bakuleeta ne order ne bangamba nkukoleko nga bwenkola ki bwensobola buli lunaku gwe gw'omulimu. So ndowoozaamu Lord Mayor ku myaka gye n'ebirwadde byabadde ayitamu emabega abadde India yalongoosebwa ne tumulaba Nairobi ne tulowooza nako nti ayinza obutadda, Mukama n'amuyamba n'akola ki n'akomawo. Kati bw'otunuulira ebifaananyi Jeno Muhoozi bye yatadde ng'amaze tusuubiza nti ngenda kubita n'amala n'abita, tandika okulowooza n'okusaasira Lord Mayor embeera ye ey'obulamu gyakola ki gyayitamu naddala nga n'ekimulangibwa tekinnategeerebwa bulungi. Manyi waliwo omuntu kati nga ebyokero we byali nga ne kooti we batennassala mwena mubamukkiriza nti okero baba bamutta bamutte oba bamusiba bamukole ki bamusibe. teriyo Munnayuganda leero amanyi nti Lukwago bamulanga kino era ddala kituufu yakikola ki yakikola. Embeera munda eyo nga bakutuusizzaayo ebeera etya? Okusookera ddala bwe bakutuusa ng'ekigambo bwokiwulira nti basement ku kalina ennene ennyo mwe mubeera wansi, so ababeera waggulu eno basobola obutamanya kikyapeninga wansi eyo kumbe wansi kitokota oba ntegeera nti bwe batuuka bwe bati era nalabira Lord Mayor nga bamusibye nenkajjukira ye bamusibye busibye oba yabadde saati fe batwambazanga kikoofiira nga okyambala bwoti nekijja paka nga muno, kati amaaso noba nga bagakoze eki nga bagazibye. Kati omusajja n'akukuba wonna waasobola mu nkuba yonna gy'ayagala, nakkubisa buli kyayagala, engatto ku mutwe, emiggo, balina kibakoza waya zino solide zirebera bwe ziti bazikuba buli wamu, bazikuba wansi w'ebigere eyo, bakola buli kimu. N'atamanyi kyakuleseza ayinza oba ayitawo atwala buugi oba atwala fayiro agikutte n'akusamba ku mutwe n'akola ki. Ebyo yembeera ebeera eyo. Actually nga bw'ogamba nti omuntu wagenda ku kisaawe omusambi w'omupiira abeera mu kusamba kapiira, omulimi wagenda abeera mu kulima, wokka mu basement omulimu gwayo omukulu kuba kutulugunya. Muntulugunyeza ki ez'enjawulo. Era nze kati amanyi nasanyuse nnyo Lord Mayor ng'avuddeyo awo bamutadde ne wamalawo omwezi oba omwaka kiri okke okusinga okubeera eri oba otegedde kyentegeeza nti okukusiba mugana amakomera ga bulijjo eri muto balaba kati eyo gye baabateeka gye bali makyazi tebaagalayo naye because batesinga ku mbeera y'eri awo bali happy. Ffe batwete makine twebaza Katonda nga batwese military barracks wano naye nga twebaza Katonda nga tulinga be batadde okusinza ku mbeera gye batukoze eki gye mwali muyitamu eri. Waliwo scenario, waliwo gurupu y'abasajja baali basumba baali Banyarwanda n'Abalundi. Gurupu eyo simanyi baali yakola ki ne babaleeta ne babagatta naffe. Abaami bali jjukira oba batuusa buli mu statement agikola lulwe. Kati muzeeyi myaka nga 6 ku 7 yakola statement ne bamuleeta ne bamusuula ewaffe nga tebanamukuba. Kati munne naye n'akola statement ndoza ne zitakwatagana. Ne batuma omuvubuka gya munono olwo ffe tuli wansi batuggyako ebyo bihuudu eby'oku maaso tulaba. Nzikiza naye nga mulimu ettaala mba mwagado giteekako mugiteekako. Omusajja eyajja okunona omusumba oli wa myaka nga 28 ku 3 omusirikale yaliwo engulu eyo kabode bwati n'asooka ayimirira mu musumba n'amukuba ebikonde wano ku lubuto okumala ng'eddakiika namba. Naye nga tokkirizibwa adde okukola bwoti nga n'omala okikola bukozi ne bakuba omusajja ebikonde paka we yalemererwa n'agwa wansi.
kati ffe nga tulabya ddala omusajja n'okufaalayo kakoze eki alabika afudde ne basigala nga bakuba era bwe nalabye ebifaananyi bya Lord Mayor nendaba nga asitamye nendaba nga agudde wansi nemanya butya omuntu bw'asobola okutuuka n'agwa wansi awo naki kye bakukola okutuuka okukola ki okugwa wansi awo nze olwe bantuuza ku madala bwe bati ebigere bino nga babisibye enjegere babisibidde ku buno obuma bw'oku madala bwe butebukkirira kati nga negina emikono giri ku mpingu bwe giti emabega naye ng'omusajja aba ayitawo nakubba muno ebikonde n'atambula n'agenda naye nga tasobola dde okwefunya bwoti nga wogamba nti bankubye mu lubuto neefunye obulumi bukola ki ekyo ne bakikukola otwamalawo ennaku bbiri mu eyo embeera weetu kakati Lord Mayor kati abantu abanayuganda ababadde bamumanyi byakoledde eggwanga lino nga mubaka wa paalamenti nga munamateeka nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala emyaka 15 muntu yenna gyali alina okubeeramu ennyamivu bw'abanga Lord Mayor ku leve eyo yayisiddwa bw'atyo buli munnayuganda gyali alina okwekaabira kyensobola okugamba so embeera si nnyangu n'akatono embeera si nnyangu eri mu ggwanga lino mu kaseera kano era twetaaga okusitula eddoboozi eryawa bwe nabadde ntandika olwaleero twategedde ffenna essomero lya Kyambogo University bannayuganda abadde enkumu n'enkumu enkuyanja n'enkuyanja nga bano bwe bamala ku senior 6 bagamba njagenda Kyambogo kubanga eno babadde basomerayo nnyo skills biyita ebintu by'omuntu eby'emikono Kyambogo University bannayuganda bonna abasinga naddala wano mu Buganda babadde bamanya nti bw'osoma obusomi n'ogenda e Makerere togenda kuvayo na kalungi certificate tejja kuyamba ojja kunoonya omulimu engatta egw'essoole ofundikire nga era bye wasoma si byokoze bangi babadde baburanchinga ne bagenda e Kyambogo ne bayigira ddala ne skills nga bazifuna kati obugenza okungerera olunaku olwaleero nga General Muhoozi Kainerugaba ono amaze okulangirira abikooye Kyambogo University agikooye ono agambye nga bwe nakola ku NTV Kyambogo University ngenda gifuula military barracks kitegeeza mwabadde basaba n'abadde bateekateeka okusaba mwena mane ne emye era ono amaze n'okutoa order n'ategeeza administration yonna ey'essomero lino ery'Ekyambogo obutaddamu kukwata mwana yenna asabye kumuwa kifo ku Kyambogo University bano nga bagamba nti n'abaana bonna abasomerawo babawa ebintu byabwe byonna n'abo be babadde bamaze okubeera nga baregisteringa babannyonnyole nti ekintu kyakyuseemu bagende banoonyezeko ebifo ewalala mu private universities ezo ezikola ekintu kyekimu ne Kyambogo University kyekola Kyambogo University ettendekero lino teryazimbibwa General Kaguta Museveni teryazimbibwa ku mulembe gwa Museveni wabula nga boolaba Shimoni bwe yagibwawo mu lubiri kaakati n'amasomero amalala gazenga gaggalwa Kyambogo University ampuliriza kikakasiddwa eno esawa yonna message ku Twitter nga zikyatambulira ddala okuva ku akaunti y'omukulu General Muhoozi Kainerugaba tulinawo ate ekipya ekiraga nti Kyambogo University sawa yonna eggalwawo era nga mmwe ababadde baloota okusomera ku Kyambogo University munoonyeko ewalala nammwe ba freshers nga muli bapya mubadde mwaka joininga munoonyeko private institutions endala ku lw'ensonga Kyambogo University egenda kubeera military base era nga wano bwati bwakoze n'awandika obubaka ne buyitanga agamba nti I instructed Mr. Katunguka not to release Kyambogo shortlists because soon I'm going to shut it down. Ate kati mukimanyi yayogeranga asaaga I'm going to shut it down. Reason, Kyambogo must be a home of military, so freshers should try their luck in private universities. Gwabadde alota okusomerako ku Kyambogo bwe kiba ng'olinayoko Oluganda yali asomeddeyoko just embrace that naye nga Kyambogo will be normal ekiseera kyonna it will be shut down. Kakati nno abantu bangi abazze nga General Muhoozi abalabula n'abagamba nti gundi ngenda kukola kino ne kifundikira nga kituukiridde bino byonna twatandika okubiraba ku musajja amanyikiddwa nga Eddie Mutwe ono bwe yamuwamba n'ategeeza nti nze muyina era ali mu basement yange wansi oluvannyuma ono yalaga ebifaananyi ensi
nga Eddie Mutwe amaze okumanyulwako ekirevu kyonna era ng'ali mu kifo ekifaanana okuba nga basement. Kaakati nno ono oluvannyuma yamusindika mu kkooti na guno gwaka bukyasimbibwa mu kkooti yamibwa bayiro ne banne abalala bwe bazze nga baolenemba n'emisango egyekuusa ku byobufuzi munda mu ggwanga erya Uganda. Mu mbeera ye Muganda Nkakeeto njagala owulire ebigambo bibino bingi ebizze nga bikolebwako wabula ng'omukulu amala bitwitingako olumala okubitwitingako butereevu ate ne bibeerawo gye buvuddeko gye busembedde. Ono yavudde n'ategeeza ensi nti kitange namuggyako dda namuwamba dda kati nze pulezidenti w'eggwanga erya Uganda nkooyo okwekwekerera nkooyo okupretendinga nkooyo okubuzaabuza kati nze mukulembeze w'eggwanga erya Uganda gwe kirumye agende yetugere ku munyaanya mbategeeza ku Twitter nze pulezidenti nze overall commander kakati nze nannyini buyinza kyendagira kyekikola kyeŋŋamba tekiddibwamu wadde nga bino byonna byogedde. Ono yategeeza abantu ab'enjawulo okubeera nga agenda kubeera nga nabo abakwata butereevu nnyo nga bwaze nga akwata abalala. Yayogera Honorable Ssemujju Nganda nga wenjogera Honorable Ssemujju Nganda yamala dda okubeera nga musajja wattu amala mudda omusulo nga yafuluma dda eggwanga erya Uganda nga ne wenjogerera ali bweru tetumanyi oba obudde obufuluma bwali butuuse nga lya n'emirimu gy'agenda okugendako oba yali agenda kukola umura tewali amanyi wabula nga bwe tuwogerera olwawulira ku kigambo ekyo nti agenda kuwambibwa atwalibwe mu basement ate kwe kuddamu okumuwulira ono ng'afulumya eggwanga erya Uganda. Wabula ono si ye yekka n'abantu abalala bangi abazze nga bawooningibwa nga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwena Mutebi y'omu ku abo abaawooningibwa era ng'omukulu abuuza nti wuizi Kabaka, Kabaka yaani oyo ayeepankira ku bachwezi asinga abachwezi. Wabula oluvannyuma otwala batwite endala eyavaayo ng'eraga nti General Muhoozi mbusi yali awandiisa ebintu ebyo era ono yategeeza agenda kukola butassamu oyo anoonyereze ani yakola tweet eyo evoola Ssaabasajja Kabaka era ng'ono yavaayo n'ategeeza nti kojjaawe Ssaabasajja Kabaka bw'anaavaayo n'alagira nti Lukwago ateebwe ajja kumuta naye nga Kabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwena Mutebi owookubiri tavuddeeyo okulagira General Muhoozi Kainerugaba nti mutabani omusajja oyo mute tagenda kubeera nga amuta. Ensi yeebuuza kakati Ssaabasajja nga constitution emulagira talina kweyingiza yadde sekendi mu partisan politics oba mu byobufuzi ebyawulayawula mu bantu. Essaawa zino abantu abaakwatibwa nga baakwatibwa ab'ebitongole ebikwemaddembe munda mu ggwanga erya Uganda bannamagye kakati bano bakugamba nti Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba tavuddeeyo okwogera ku bikolebwa General Muhoozi era nga General Muhoozi kennyini yatowa order nagati Ssaabasajja Kabaka anko bw'anaaba tavuddeeyo kunsaba nte Lukwago agannyabo sigenda kuta Lukwago nteeka okumuwanika kalabba ne munne mukama we amanyikiddwa nga Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe. Kaakati nno nga kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka yasibidde Lukwago mu kkomera olw'ekigambo kye wabula nga ffenna tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka ebigambo bye bibeera bitono nnyo okuva lwe yakimanya nti abasajja bano ebikwatagana ku byobufuzi by'eggwanga erya Uganda baamuteeka ku mabbali n'obwakabaka obulala bwonna okwetolola eggwanga erya Uganda lyonna nga kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka bw'aba avuddeyo n'aga nti Lukwago mu mute kitegeezera yemu yalina okuvaayo agambe nti Alex Waso Mufumbiro ba Eddie Mutwe ba Bobby Yanga bonna bate olwo bateebwe era nga kyebuuzibwa Ssaabasajja Kabaka yabakwata basobole okubasiba. Uganda eringa ebyokutambulira ku mateeka esemberedde okubivaako. Abategeera amateeka n'engeri gye gatambuzibwamu beeraliikiridde nti singa eggwanga ligenda mu maaso bwe liti nga waliwo abakulembeze abeeyisanga bo abatakwatibwako mateeka bannansi beetegekere ebiseera ebyakazigizigi. Balumiriza nti essiga lya gavumenti lifuga liriviiriddeko embeera okubeera aganaaga. Okukwata omuntu mu ngeri ey'ekimpatiiro oba etegoberera mateeka olulimi olutuufu kiyitibwa kiwamba bantu oba ekibuzaawo bantu. Enkwata y'omuntu entuufu yandibadde eti poliisi erina obuvunaanyizibwa okukwasa amateeka n'ebiragiro nga bannamagye obuvunaanyizibwa bwabwe bwa kukuuma nsalo za ggwanga na butebenkevu bwa ggwanga. Obwo bwe buvunaanyizibwa bwabwe. Omuntu wa bulijjo yandisaanidde okubeera ng'akwatibwa omuntu abapoliisi era akawairo 23 akasemateeka kalambika ebintu ebiteekeddwa okubeerawo omuntu ng'akwatibwa ng'ogamba omuntu omugamba nti eno ensonga ekukwasizza oba nti abantu bwe bategedde nti otwaliddwa mu kifo ekimanyiddwa nti kikuumibwamu omuntu azizza omusango. Gavumenti erina obusobozi bw'okukwata abantu ng'egoberera amateeka ate yeze yeenyigira mu kiwamba bantu
ng'okusinga kyetooloola ku bitongole byayo eby'ebyokwerinda. Ekiwamba abantu mu Uganda kizze kyeyongera okuva mu 2021. Okusinga kizze kyetooloola ku bannabyabufuzi abavuganya gavumenti n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu. Abawambi bazze bakolera nnyo wansi w'ekitongole ky'amagye ekikesse oba CMI n'ekitongole ky'amagye ag'enjawulo oba SFC. Ab'ebyokwerinda bano bakifuula kalombolombo okuddira emmotoka z'ekika kya Toyota Hiace ezaakazibwako erya drone ze bamaamulako ennamba zaazo. Zino ebiseera ebisinga ne bw'okanula amaaso okuziringizaamu olaba ebiri munda obeera okottokera busa nga tosobola kulaba kirimu olw'endabirwamu zaazo enzikivu oba ziyita eza ttinti. Ekika ky'emmundu ze babagalira zikuba enkyukwe kyokka nga gwe bazze okuwamba ebiseera ebisinga aba muntu wa bulijjo atayinza na kufunya kikonde okukiwumiza omuntu. Ab'ebyokwerinda bano oluusi baba mu ngoye eza bulijjo kyokka ne bwe babeera mu byambalo by'ebitongole by'ebyokwerinda ebimanyiddwa mu ggwanga tekibagaana kuwalaawala muntu okuva ku kkubo gy'akolera oba mu maka ge ne bamubuzaawo. Abawambiddwa batwalibwa mu bifo ebitamanyiddwa nga teri wa Luganda ayinza kubatuukako wadde bannamateeka oba abasawo. Abalozezzaako ku buwambe buno bangi bavaayo balojja ntulugunya n'abalala nga tekibeetaagisa kunnyonnyola nga boogera kirabika ng'owejjanga abika nga bwe baagenda si bwe bali. Ensonga eyo y'okuba nti abantu tebamanyi omuntu wakuumiddwa nsonga ereeta nnyo embeera etasanyusa mu bantu. So ffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tusaba ab'ebitongole by'okwerinda ngaba stakeholders baffe betukolagana nabo okulaba nti ensonga zino ze tujja twogerako tuziruŋŋamya okulaba nti tulina emirembe n'eddembe mu ggwanga lyaffe. Ensonga z'ekiwamba abantu okusinga zizze zibaawo mu biseera by'okulonda n'oluvannyuma lw'okulonda. Akalulu ka 2021 olwaggwa bannayuganda bangi abatawagira gavumenti baawambibwa. Mu kusooka gavumenti yasooka ne yeegaana ekyokuwamba abantu kyokka oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'akakasa nti ab'ekitongole kya SFC baaliko abantu ba bulijjo abasukka mu 5 abaali mu mikono gyabwe nga babalanga kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka n'obuvuyo obwagwawo ng'okulonda kuwedde. Wakati wa 2023 ne 2025 ekiwamba abantu kyatandika okwemaliza ennyo ku bantu ab'oku lusegere ennyo n'abo abavuganya gavumenti. Wano we twalabira Edward Ssebuufa amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe eyali ennyo ku lusegere lwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi ng'omukuumi we ng'awambibwa ab'ebyokwerinda emukono. Yamala ebbanga ng'ali mu buwambe teri amanyi gy'ali. Yaddamu okulabikako ng'anyiga biwondo ng'eyali ow'amaanyi alagira ddala nti ayebye n'alyoka azzibwa mu mikono gya poliisi okuggulwako banne bye baayita ebisangosango. Munnakibiina kya NUP Sam Mugomya era eyaliko omuyambi wa Dr. Kizza Besigye yabuzibwawo ab'ebyokwerinda abali mu ngoye za bulijjo nga 26 Ogw'omunaana 2025 okuva ku woteeri Nyamitanga mu kibuga Mbarara. Ne gye buli eno ono tamanyiddwa gy'ali. Kkooti ziwandiisa ebiragiro by'okuleeta abantu bano mu mbeera yonna gye balimu ng'abawambi babiziimuula. N'abakulembeze b'ebibiina ebivuganya gavumenti ab'oku ntikko ekiwamba abantu bakirozezzaako. Juzi wano omumyuka wa pulezidenti wa NUP atwala ebitundu by'obukiikakkono bwa Uganda Dr. Lina Zedriga Waru yawambibwa mu maka ge Gayaza nga 16 January 2026 ng'okulonda kwa bonna kwakaggwa. Sabbiiti zaawera kumpi 3 nga gyali abaamuwamba bamusirikidde okutuusa nga 6 February bwe yasimbibwa mu kkooti eggulu. Ne mumyuka munne atwala ebitundu by'obugwanjuba bwa Uganda amanyiddwa nga Jole Jacqueline Tukamushaba naye yawambibwa nga 14 January 2026. Nono sabbiiti zaawera nga tamanyiddwa gy'ali era okuddamu okumuwuliza ng'asimbiddwa mu kkooti n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera ly'Endorwa nga 6 February. Omukono gw'ekiwamba bantu ab'ebyokwerinda baatuuka n'okugunaanuula okuva ku bannayuganda ne gutuuka ku bannansi b'amawanga agatuliraanye. Juzi wano bannakenya okwali Bob Njagi ne Nicholas Oyo baawambibwa nga lumu Ogw'ekumi 2025 ne bamala ennaku 38 nga teri amanyi gye bali. 8 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because we were being abducted by the military. We have been kept by the military in Uganda for this under the Special Forces Command. Gavumenti yasooka kwegaana kuwambibwa kwabwe n'oluvannyuma Pulezidenti Museveni n'avaayo n'ategeeza nti bano baali bakugumbye okwekalakaasa abaakwatibwa ne bassibwa mu byuma ebinnyogoza okubamala ettumba. They came they were working with the Kyagulanyi's group, that they are experts in riots. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up, and they have been in the fridge for some days.
bateebwa mu Novemba 2025 ne baweebwayo eri ab'obuyinza e Kenya ku nsalo e Busia oluvannyuma lwa gavumenti ya kuno okuteekebwako akazito. Kizibu okumalayo abazze bawambibwa nga tebamanyiddwa gye bali ate we tutuukidde ku kuwambibwa kwa pulezidenti w'ekibiina kya PFF era abadde mmeeya wa Kampala Erias Lukwago. Bonna ab'ebyokwerinda bamuwambye mu maka ge wa Kaliga. Asobola bulungi nnyo okuyitibwa neyeyanjula ku poliisi era omusango ne gumuggulwako. Era tukimanyi bulungi nti Lord Erias Lukwago ekyo yandibadde akikola ng'ayitiddwa neyeyanjula ku poliisi oba omuntu yenna, naye enkwata y'abantu evvoola ekitiibwa kyabwe ebeeraga bulazi nti obuyinza buba bukozeseddwa bubi abantu abo abenyigirwa mu bikolwa ebyo. Babalaga amaanyi, babalaga obuyinza, babalaga nti bo tebakwatibwako era basobola okutyoboola amateeka nga bwe baagala. Bannamagye ab'oku ntikko bazze bavumirirwa wano mu ggwanga n'ebitongole by'ensi yonna ne bibeegattako okuvumirira ekiwamba bantu. Amawanga nga Bungereza ne Amerika bazze bavumirira omuze guno ne babaako n'abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda be bataddeko envumbo. Kyokka bino byonna okusigala nga bigenda mu maaso, ensi yeebuuza ekigendererwa ky'ab'ebyokwerinda mu kuwamba abantu ng'ate kisobokera ddala okuyita mu mateeka okubagombamu obwala. Livingstone Sewanyana akulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiatives alambuludde byasuubira ebiri emabega w'ekiwamba bantu. Kireeta okutya mu bantu, kireeta okutya mu abo naddala abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu, kireeta okutya mu bannamateeka abalwanirira abantu, kireetera n'okutya mu balamuzi kubanga embeera efaanana bwetyo twali tugirabyeko. Sewanyana agamba embeera eno evudde ku bannantagambwako era singa teefiibweko ejja kuvaamu obuzibu. Erawo enkola eya nnantagambwako abantu batandika okutya naye ng'ate amateeka galambika bulungi enkola nga bwe yandibadde. Ate nga kyannaku nti buli bikolwa bino eby'okutyobola eddembe ly'obuntu bwe bibeerawo gavumenti esirika busirisi. Tetwawula oba oli wa ddaala ki oba oli wa ddaala ki. Amateeka galina okugobererwa. Amateeka ge mateeka. Pauline Nansamba ng'akola kwemulugunya n'ebyamateeka mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu agamba essuubi alirina kuba wakyaliwo akalembereza okwogera ku nsonga zino. Tubanga tukyalinawo embeera etukkiriza okuba nti bwe tubanga tulabawo ekintu ekitateredde tusobola okukyogerako, tusobola okufuna omukisa ogwo ne twogera ne tugamba nti twanditerezaamu bwe tuti ate nga nze mukulaba okwange ng'omulwanyizi w'eddembe ly'obuntu akolera akakiiko kano ndaba nga ekyo kikyaliwo era nze ekyo kyo kinzizaamu amaanyi. Agamba ensonga eno bakyagivumirira era bali mu nteeseganya n'abakulu ku nsonga eno. Tuli mu kunoonyereza, saagala nnyo kwogera nnyo ku nsonga ezo kubanga tukyali mu kunoonyereza naye nga nsobola okugamba nti twatuukiridde ab'amagye era nga tusuubira nti tujja kuggyamu ekiramu. Ng'eggwanga likyefumitiriza ku kikiddala ekituufu ekyokukola okulaba ng'embeera eneetabanguka mu ggwanga buli lukyedda mu nteeko. Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya nate bazzeemu okusinkana okusalira awamu amagezi. Mu mbeera yagali awamu geegaluma ennyama ku kitebe ky'ekibiina ki Uganda People's Congress UPC ye wakuŋŋaanidde ebibiina by'oludda oluvuganya 5 okubadde ekibiina ki JEMA, PFF, FDC ne PPP okusala entoto z'okuvvuunuka byonna ebiriwo awamu n'okulowooza ku biseera by'eggwanga lina eby'omu maaso. Nti twatandika kaweefube okweggyamu empewo, okweggyamu akatengo, kubanga waliwo kaakati omuze ogw'okwagala okuteeka akatengo mu ggwanga lyonna nga batandikidde ku ffe abakulembeze mu by'obufuzi okutukwatakwata n'okututwala mu danjiyoni eyo, okututyoboola n'okututwala mu makomera kabe kasinge nga teri kuwoza. As UPC, I am not ready to see Uganda abandoned on the wayside by people who do not care about the future of Uganda. We are being given this issue of fear. Fear. What are we fearing? We are going to die. The disappearance of people holding different views to those that the powers that be hold. The fear that is being instilled in the population. These are things that we only used to read in books.
bannabyabufuzi bano nga bakulembeddwamu pulezidenti wa UPC Jim Akena balaze okutya okw'amaanyi olw'ebitongole n'amasigo okutudde gavumenti okubulwa obwetengereza mu kiseera kino ekyokusoomooza. I am not interested in killing anyone. I'm not interested in putting anyone in a basement. I'm interested in Uganda which works for all of us, irrespective of our parties. You are sitting there, you are a judge, you are a presiding magistrate, trampling over people's rights, giving orders with a stroke of a pen, and you are asking the citizens to be law-abiding citizens. Yet you yourself, in your practice and actions, you're not respecting the law. Bannankyukakyuka bano bagamba embeera y'obunkenke ejjudde ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu ngamba ng'ekiwamba abantu n'enfuga egoberera amateeka okutemerwako ettaka kuza omukulembeze w'eggwanga okusalawo okufuuka kyesirikidde byonna byandibanga bigenderera okujjulula obuyinza mu ngeri etali nnambulukufu. Twagala okuvayo n'eddoboozi limu tubuuze Pulezidenti Museveni ani alina obuyinza bw'eggwanga leero era bw'abeera nga yeye obuyinza obwo agenda bukozesa atya okusobola okukoma ku mutabani we CDF. It's not in anybody's interest to continue with a situation where there is no constitutionalism, where there is no law, where there is no what? Where there is no order. And the earlier it is stopped, the better for us all. Amyuka pulezidenti w'ekibiina ki PFF mu Buganda Dr. Lume Bayiga ne bannaabalala beebuuzawo ekisinde ki PLU gye kijja amaanyi mu nsonga enkulu era bano baagaana obukulembeze bwa paalamenti bunnyonnyole ku nkolagana gye bulina n'ekisinde kino. Omuntu ali mu kifo ekya namba 3 okukkiriza okuyitibwa namba 27 n'okukkiriza okuyingira mu kabiina k'ebyobufuzi akabiina akalimu NRM naye ng'enneeyisa yaako keeyisa ng'enkwa ku nte kyatyobodde ekitiibwa kya paaliyamenti era twagala omukulu oyo aveeyo yeegaane n'ebikolwa byonna ebya PLU. Mu lunyiriri lw'abalina obuyinza bano mu ggwanga omuduumizi w'ejja akwata kifo kya namba 27 kyokka bannabyabufuzi bano kati baagala bannyonnyolwe lwaki mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Moses Kainerugaba kati yafuuka ddegala essajja. Omuganda agamba nti emyasiro emingi gibuza embwa kijja kitya ng'eno CDF abuukula ate ne kitaawe n'abuukula kaakati ani alina obuyinza bw'eggwanga? Ng'ebibuuzo n'obweraliikirivu ku w'eggwanga gy'eraga bikyagulumbya bangi emitwe ab'oludda oluvuganya bano bayise ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ku mmeeza okwogerezaganya n'okugonjoola ebiriwo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Trajectory leads only to one end, certain end, terror and chaos. That is why it's so important at this point in time for us to invite the national resistance movement to talk about our collective political future. Guno gubadde mulundi gwa kusatu omwaka guno nga bannankyukakyuka bano basisinkana okusalira awamu amagezi kyokka era tukitegedde nti bano baakwongera okunnyikiza enkola eno okubaako bye baggusa mu nsiika y'ebyobufuzi. Dennis Ntege, BBS Telefina, Gambuze. Ukoze nnyo ne anti-corruption ne mubonyaabonya ensi, and that's not right. It's not right. Abantu abangi abagadde okuba amataka g'abantu. You use anti-corruption unit. Why? Anti-corruption tebagiterako mataka. Mulekerawo okubuzabuziwa bannayuganda namwe. Bagiterako okuhandolinga anti-corruption. Ebyamataka tebirimu bye balina okukola. Bandizenga waliwo corruption between maybe the parties and what. Naye kati ono omusajja gwe basiba anti-corruption yali evaayo kusiba abapoliisi for what? Bano balina bakama baabwe. Why were they not arrested by police and they were arrested by anti-corruption? Wakola nnyo n'abapoliisi olaba ebintu byo byonna byajja byetoolera ku bapoliisi negenda wa regional negenda walibe abapoliisi ne bali kukolagana n'ebekika balyoka bakuwa ettaka ly'abantu. Why are you lwaki mukozesa bubi offices zebateekako ziyamba abantu mwene musalamu kuziteekamu ebintu byammwe ebitakola makulu? Why? Kato nakugambye nze naawe tumanye amazima genda oddeyo nkusaba oddeyo ondeetere pepa waaka yonna, and I don't mind this matter being in court. I want to challenge court now. On this matter, I want to challenge court and DPP. Ndabyenye DPP ng'ebonyabonya abantu. Si mirundi mingi nzizenga nzija kwemisango abantu DPP's office ng'ebataddeko ebisango ebitakola makulu. Let them write the way they handle the right way they are supposed to write to handle. It's not proper.
kati mwe mukozesa office ya DPP mukozesa anti-corruption unit kumanya abo nyaba na Uganda bano bakozi these are civil servants namukola ki ebisera n'omusajja ono mujjukidde by the way mbadde si mujjukira ono yajja mu office yange nga tayambadde nangato omubigere ng'akaaba ng'omwana gwe civilian kato senior civil citizen eyandibadde ng'okola ebituufu nga gwosiba mu poliisi ogwoti why lwaki wakolagana ne anti-corruption okukwata oyo omusajja yali akoze eki kati ngenda kufaafagana ne anti-corruption ne DPP's office bakerekerako nno n'ensi. By the way, I have remembered, this is very unfortunate and painful. I wasn't remembering this man. And when I tried to write to the DPP's office and anti-corruption, this man was why didn't you take your matters in offices as handling Gamataka? Why did you go to anti-corruption unit? Meaning when the anti-corruption unit, the police, I have evidence. The Simana go again and never want to. You never to get them for anti-corruption and the DPP's office as well. But the good thing by that time, I had a friend there who was there. DPP herself. Against the Naleka office. Whenever you went and presented my matters, she was always welcoming me. Naye omukyalo yalina bye yanyamba nekola abantu who were remanded even ne bagibwako emisango. Bino bye njogera sebo sirimu okubyogera just like this. Njogera with evidence. Anti-corruption n'akafaafagana nabo enfunda eziwera. Balekeraawo muzeeyi yabawa office kugikozesa bulungi. Let them not handle what they are not supposed to handle. Corruption eri mu ggwanga tebagiraba. Why don't they handle corruption? So sikyayagala ebyo sikyabyagala. Genda oleete empapula ezikuwa tompeereza bintu byaba leaders bakiraani abo nabo babasibaabo bagaba ettaka eritali lyabo. Who are these people who go and write those useless things? Abakulu b'ekika bagaba ekintu ky'omuntu and they handle with police. Bajja bisesema bye bakola. Now nkusaba n'obuwombefu bungi. I will apologize for speaking like this. It's because I have seen people with a lot of pain. I've remembered this man. What is anti-corruption? Protecting our government. It's